olina ab'enganda zo bonna bonna oba abantu oba mikwano gyo bonna bonna bomanyi nga bali mu ggwanga erya China sooka obakyekingiko kwanirizaako yonna yonna gy'osinzira okubeera nga ompuliriza oli ku Fahad Pro era nga ali eddoboozi ly'owulira. Amannya gange yenze Fahad Pro era nga nnyongera obbabuuzaako mwenna mwenna buli omu gy'asinzira okubeera nga ampuliriza. Nnyongera okubajjukiza nti musubscribinge mu abatannaba kubeera nga musubscribinga. Bw'omala okusubscribinga making sure nti okoona ka notification bell kubanga wano tugenda kuba tukuleetera amawulire agaakagwawo g'oyinza okuyita breaking news. Tukuleetera amawulire ag'enjawulo updates. Nagamba nti ffe tujja kutuusako amawulire mu nsi yonna yonna wano mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga Uganda. Beera ng'osubscribinga obeere nga otuula osirike. Munnange olunaku lw'ejjo obeera wazibidde gaabadde mawulire ga nnaku era nga gaabadde maziga meereere ku Nyoonyi Air China Eastern Airlines era nga eno emanyikiddwa nga Boeing 737-89P. Ennyonyi eno yabadde eva mu kibuga Kunming ng'era edda mu kibuga kimanyikiddwa nga Guangzhou era nga wano yasobodde okubeera nga egwa Akabenje. Ennyonyi eno yabadde yeetisse abantu 133 era nga kuno kwabaddeko abantu 10 b'oyinza okuyita ab'oku board b'oyinza okutwala nga kwabaddeko ba pilot, kwabaddeko abakola nga ba customer service ne kubeerako ne ba engineers. Kugambye kwabaddeko abantu 133 era kigambibwa nti teri muntu n'omu yasobodde kubeera nga asematuka nga mu video ogenda okubeera nga ogiraba. Ennyonyi eno ezimu ku nsonga ezagividdeko okubeera nga egwa Akabenje yabadde mu kitundu kya Southern China era nga kimanyikiddwa nga Guangzhou Zhuang era nga ekifo kino kimanyikiddwa nnyo okubeera nga kya nsozi era ennyonyi eno kigambibwa nti network yagenze neevaako era olwavuddeko nebeera nga eva mu bbanga nebeera nga egwa wansi era neetomera ensozi zino. Tewali muntu n'omu yasobodde kubeera nga asimatuka.
kale bannaffe abo twongera okubasaasirako nti kitalo nnyo nnyini ddala omukama abeerenga ate abagumya abasobodde okubeera nga bafiirwa abantu baabwe n'abo abafudde tusaba emyoyo gyabwe mukama abeerenga abawummuza mu mirembe. Vidiyo ya leero bwetyo bwetambudde ate mbasaba mubeere nga musubscribinga mwabatannaba kubeera nga musubscribinga. Mbasaba tusinkane mu vidiyo eddako. Amannya gange yenze Fahad Pro era nga wendi nnyo okubeera nga nkutuusaako updates
mu nsi yonna wano e Uganda ne w'eggwanga. Updates zonna bikwata ku ba celebrities n'abatali ba celebrities n'ebintu eby'enjawulo wano wokka ojja okubeera nga ojja amawulire mu bwangu ddala era nga amawulire gano gabeera matuufu nnyo nnyini ddala. Tumala kukola kunoonyereza okusembayo. Tusisinkane mu vidiyo eddako ate mubeere bulungi, mbaagaliza akadde akalungi.